Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nate programu eno. Programu eno eyitibwa Amaka era nga programu eno eragibwa buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro neddibwamu Wednesday ssaawa 10 ez'olweggulo. Era okola kirungi nnyo okubeera nga weekuumira ku programu eno kuba mulimu ebyokuyiga bingi. Ku mulundi guli twava wano nga tutandise programu eya parenting, enkuza y'abaana. Era twagamba nti parenting erimu ebintu bingi era teweeraliikira n'ogamba kino nga tebanaba bakyogerako. Tukyalina bingi ebyokuyiga ku parenting oba n'enkuza y'abaana. Buli twatunulira omwana twali wano ne munange Mwami Bikongolo nga twogera ku okutunulira omwana nga project, kwegamba okwetegeka, kwegamba omuntu yali yeetegesa atya okulaba nti agenda kutandikawo family, abaana ayagala bameka, baagala mu bbanga ki, naye ideally usually abantu kwegamba bagamba buli mwana alina riziki ye, naye twazuula nti omwana project ya ddala nti bw'aba azze ku nsi omulimu guba gutandise paka almost ku myaka nga 25 olyoka omanye nti okay, nina wentusiza omuntu ono agenda okubeera omugaso ewa Katonda n'eri eggwanga lyaffe Uganda. So kale amanya gange nze Evelyn Lufaafa, ndi counselor, nkola Makerere University era nkola nnyo n'emirimu gya church najo. Ebweru eyo nkola family counselling, marriage and family counselling. Era sikoze zekka, nkoze ne Mwami Bikongolo agenda kweyanjula, omala okweyanjula then tusabe, then tutandike program empya olwaleero. Mwami Bikongolo. Enjalo ntwala nange omukisa guno okulamusaako mikwano gyaffe abatulaba era abatuwuliriza. Kyala Lufaafa ne twebaza Katonda. Tuyingidde omwaka omupya. Amiina. Tuli mu mwaka mpya. Mwaka twaguyingira. You can imagine. Gutambula. Meeting last year. So Katonda tumwebaza olw'okukuuma abantu abagoberera programu eno naye ate naffe okutukuuma n'okutuwa amagezi. Bwe njogera amagezi sigamba nti si mu context y'okuba nti tuli super, naye ekyo kyonna ekirungi omuntu kyalaba mu programu eno ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Kye tuba tusobodde okukola kisa kya Katonda, tetulina busobozi kukikola ku bwaffe ng'abantu. Mpozi nzikiriza nnyabo okwongera okujjukiza omuntu ayinza okuba nga atulaba omulundi ogusooka. Nze Mugerwa Madison Bikongolo, ndi musajja mufumbo. Mirimu gyange njikola n'ekitongole ekya Bible Society of Uganda. Naye nange nja kweyambisa mukyala Lufaafa nga bw'ayogedde. Ng'oggyeko ekyo ndi relationships coach, life skills coach, relationships coach. Njagala nnyo okuyamba abantu okuba empoweringa n'ebintu ebikola skills ezo ez'obulamu. Some of them are tangible but a good number of those teziri tangible naye nga tuzeetaaga. Gamba ng'okubeera omuntu mulamu n'abantu, okucommunicating obulungi n'abantu, okubeera n'empisa, kweyisa obulungi n'abantu, okubeera humble. Ebintu ebyo ntera nnyo bijjukiza abantu, bidefininga nnyo success ey'abantu. So kyekyo twebaza Katonda olwa partnership eno. Nze ne mukyala Lufaafa Mukama gy'atuwadde aleeta counseling bit and aspects of that. Ate neno okubanga twongera okubanga tuyiga. Tukwaniriza nnyo ku programu eno. Amiina. So mukyala Lufaafa yansabye tuweeyo okusaba tutandike. Kale katusabe. Mukama waffe okoze bulungi obulamu bwaffe n'otuwa omukisa okujja ku programu eno. Waliwo omuntu agoberera programu eno ng'alina ebibuuzo bingi naye ssebo g'olina obusobozi okubiddamu. Ojja kukozesa ebigambo byaffe, ojja kutulungamya programu eno etuule mu buli bulamu bwa buli muntu okusinziira mu context eyiye nga bw'ali. Ku nkomerero ya byonna Mukama ffe tukkiriza nti ojja tukozesa era n'otusomesa ffe n'ojja kutusomesa ku programu eno. Be tusabye Taata nga twegayirira okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Twayinza nnyo Mwami Bikongolo. One of the things byoyogedde mu introduction yo ebinkutteko nnyo
olinga ayogedde something to do with soft skills. True. And mu ssomero unfortunately soft skills ezo tebazisomesa. No one teaches behavior. Yep. Naye bw'obeera nga tulina outside there abantu nga gwe coaches abasomesa abantu soft skills, engeri y'okutabaganamu n'abantu abalala, enkolagana n'abantu akwegamba. Nzijukira lecturer wange owedda yali psychologist ng'ajja n'akatabu ke naye nga kali mu Luganda ng'agamba kaakati tugenda kuyiga empisa ez'obuntu bulamu. Bw'oba osanze abantu nga bayimiridde tobayita wakati. So it used to be I used to enjoy that man. Nga kalinganga oli abitwalanga ebya bulijjo naye nga ate bikulu. You know, I'm talking about something that happened maybe over 20 years ago, yeah. But I still have the memory of that lecture. He's now a very old man. Nkyalina memory ye atambula n'akatabu ke muba mugenda kusoma psychology n'agamba katusooke tusome empisa z'obuntu bulamu. So ebintu ebyo abantu tebabifuna mu class, mu magezi. So kyobola osanga omuntu nga na maybe PhD or masters or bachelors naye nga ebintu byakola tebiri mu mpisa z'abuntu bulamu. So I love the work that you're doing. Era soft skills ezo abantu bazeetaagira ddala. So olwaleero mwami Bikongolo, actually oyogedde okugamba nti twasembayo ku meetinga omwaka oguwedde mu 2024 era njagala okwebaza Mukama nti it's not obvious just between December and January abantu bangi nnyo bafudde, bangi nnyo. So twebaza Mukama nti ffe tukyaliwo nga tukyali balamu. Twebaza olw'obugabirizi bwa Mukama n'obulamu. Kwegamba tumwebaza nti byonna ebibaddeyo tebitutte atukuumye ne famire zaffe. So naawe omulabi ali eyo twagala okwebaza Mukama kuba gy'oli osobola otulaba kitegeeza Mukama akuwadde obulamu, ekyo tukimwebaliza. So nga twongera okwogera ku nsonga enkulu ennyo era ekwatagana ne family, generally speaking parenting oba enkuza y'abaana nga bwe twagamba nti omulamwa gwa parenting mugazi nnyo, teguli limited, mugazi nnyo era teguggwa nayo. Naye olwaleero mwami Bikongolo twagala twogere ku roles mu family. Era roles zino zirimu omugaso, must people know oba buli omu akolenga bw'ayagala kuba ennaku zino trending patterns are life has changed, people are busy. Mwami n'omukyala bonna bafuluma ne bagenda ne bakola emirimu gya njawulo. Abaami kati bakolako emirimu gy'abakyala, abakyala ne bakola ku gy'abaami. So it makes each of them think those roles zino tezikyalina limitation. Naye the importance is that kirungi ne tuddayo ne tuyiga. Maybe bwe tuddayo mu ntandikwa nga bwe kyali, what was it supposed to be, what has changed, what can we keep, maybe what can we leave out. Waliwo ebyaliwo nga byali bya mugaso nnyo, we wouldn't love to let go. Naye waliwo ebimu nga maybe are they still working in 2025 in this century. Ate waliwo ebyo bye twavaako and we risking the family kubanga as a therapist we nkola n'abantu, so we see a lot of conflict mu family. Naye nga most of it is coming from role disparity, like not understanding exactly what's my role, what is that person's role. And so ogambye doza tujja kutandika ne role eya abakyala oba bamama kubanga roles zino era zikwatagana ne parenting. So mwami Bikongolo osobola opening up omulamwa guno ku roles tulabe in that way what has changed, what can we keep, how can we help people so that to blending a family that can also reduce conflicts. Tubeere n'amaka nga gasanyu abaana bakule bulungi. Yes. Dalfafa ndi reminded ku somo yali CRE ndowooza ezimu ku subjects zena yagala ennyo. Ndowooza ekyanjagaza ennyo arts oba okuba nti nze omutwe gwange tegulimu nnyo science. Ndi nnyo nyina special bias for arts. Naye not that nti nali sisobola kukola sciences nenziyita. Nenjala nnyo ebintu ebiri nnyo mu reality. Sciences naddala engeri gye bazisomesamu wano mu Uganda naddala, okay, mu Africa naye ate mu Uganda in particular.
bazifuula distant. Kati ffe abamu abatafuna nnyo chance kubeera grounded mu masomero agayina sciences nga nnungi. Brain ya picking amangu arts ate ne tuza appreciating kubanga zo seetaaga kuntwala mu laboratory okulaba society kubanjirimu. The society itself is the laboratory where I can be able to understand. Waliwo agoberera program agamba lwaki ntandikidde awo. Naye essomo erimu ku CRE topic emu bagiyitanga African Traditional Society. Yes, ATS. ATS. So African Traditional Society ngejjirayo ddala bulungi nnyo setting z'ebintu bino. Exactly, yes. Era ndi forced okwagala okugattako amangu. Nti this is a personal opinion. I don't have any research to back up statement jengendo kola. Naye ate nange ndowooza nti Katonda nga bwali ow'ekisa anyamba okutegeera n'okulaba ebintu nga benteekeddwa biraba. Yes. Ensi egenda eyonooneka boonoonesa okusinga okutereera. Yes. Tuyinza okubuzaabuzibwa ebintu. You know the hustle and bustle. Yes. Hustle nkitegeera nnyo, bustle sikitegeera. I also understand hustle. Hustler. Kitrendinga nnyo kati. Naye twogera nnyo the hustle and bustle. Yes. Ndowooza nja kinoonyerezaako ntegerere ddala origins. But of course bonsaba amakulu agali ku surface nkitegeera. Yes. Kayisa nnyo ono gwe tulimu. Yes, I think kayisa nnyo. Kayisa nnyo bulungi. Deno deri. Muyisinganye ewaka walinganga ewafuuka loogi. Abasajja n'abakazi tokyayinza kubaawula. Yes. Kati setting eyo tusumbuye nnyo mwe tukuliza abaana. Omwo mwe tukuliza abaana. Enkole n'eyedda yabanga ya mukazi primarily okuzukuka nga amanyi nti ekimu ku binvunaanyizibwako kukuza abaana. Kubalabirira, kulaba omwana ayonse. Omwana ow'edda mukyala Lufaafa yayonkeranga emyaka ekitono ennyo 2 era abaana ewebale nnyo omwana ava ne gy'avudde eri ng'ayogera azannya ne banne najjayo ebbeere n'aliyonka n'addayo. Baakula nga bamaanyi kubanga ne gwe yali asobola okudduka n'agenda okuzanya najja n'addamu ayonke ng'abeerawo. Tosobola kungamba nti omwana ajja kati kuyimiriza boda agende e Makerere maama we gye yagenze mu office ayonke ebbeere addeyo naye akola ebibye. Society ekyuse nnyo. Kaakati olw'okuba society ekyuse nnyo, we must appreciate the changing context. The narrative itself has changed. Tetukyatunulira mukazi mu ngeri eri. Naye olw'okuba tetukyamutunulira twagala tujjeyo. Buli bwe tutunulira the role of a mother mu parenting tetwogera kintu kye bagunjizaawo obugunja. It is biblical. It is in every sense. Examples tusobola okuzikulaga mpitirivu nnyo nga zikulaga how central the mother is in the parenting game. Bw'ojjayo example gye nnyinza okujjayo emu ku zo olwakadde, bw'otunulira maama wa Musa ekitundu ky'akola. The Bible doesn't say nti taata wa Musa yali afudde, yaliwo. Mwali taata wa Musa mwali mu Bayibuli era yali mulamu, yali tafudde. Naye maama we tumulaba nnyo kubanga omwana akyali naddala omulimu gwa parenting, omukazi ng'akola ekitundu kye, omwana ng'akyali muto wano ddala nga kana kakyali ka baby, maama yandibadde akitwala nga cardinal responsibility eyiye gy'alina. Cardinal actually nti buli bw'okola ensobi ne mwekyankalanya omusajja n'osalawo n'omulekera abaana naddala abato below 7 years olimu otta abaana bana. Attachment ya maama kya Lufaafa kati goli maama okimanyi. Trust me, attachment y'abaana bo gye balina naawe, they may not have it with the father. It's not that nti taata taba mulungi, babeera bamwagala tebamuyinaako obuzibu. Nange ndi taata naye attachment, I must confess, attachment y'abaana bange gye balina ku maama waabwe nze si gye nnyina. There are things ebisobola okugoberera oluvannyuma naye balina engeri gye balinnya mu kimu, maama n'omwana, maama n'omwana, oba mulenzi oba muwala.
Nolwekyo bwe tujjayo ebintu bino twagala kuyamba bantu parenting bamulabe mu ngeri engazi. I love the way Mukyala Lufaafa we yatandise ne statement n'agamba nti mu bino byonna ndoza we mbamaliriza nakyo kamalize n'ekyo kyokka just in seconds nti parenting mugazi. Kati bw'omutwala obutwaza awo mu kufumba mmere kukola kutya ffe kati tusse wansi tukusimire rooli ya maama kubanga eteekeddwa okutuula mu parenting. Bw'etatuulamu ogenda kusigala ng'olina bingi by'okola naye nga gapsolese ennene. Webale nnyo Mwami Bikongolo, katuwummulemu katono tovaawo omulabi wa 3ABN TV. Tukulisayo mu kuwummulamu okwo omulabe waffe wa 3ABN TV. Njagala Mwami Bikongolo tuleme kuletinga obadde kupointinga nungi nnyo era nsaba oyongeraawo wennyini. Annyabo. Kakati njagala tutunulire nti division of labor. Yes. Oyagala toyagala mweri at the back of our minds. Era ne mu discussion zimuno nga tunyumye waka omusajja ne mukazi wo kendo kulaba ejjamu. Naye ate kakati kino uko wandibadde okola bwoti kakati ekyo kizaale ekyo mwekiri era ne njagadde abantu basoke bakitegeere nti mu Bwakatonda waliwo ebintu nga bikukakatako nga maama okukola. Baka kati Mukyala Lufaafa yalungamiza bulungi naga twagala tusoke tunulire maama ono. Kati abantu abawuliriza programs nga tebafaayo kulaba kifaananyi kigazi baba balowooza nti twekubidde tujja kutuna ne ku side ey'omusajja. Naye nga okoze kikulu nnyo kubanga tutandika ne omukyala kuba nina akatabo ke mmanyi ke bayita Homemaker. Zakaya yawandiikibwa Ellen White. Yes. And homemaker is a mother. Father is not a homemaker. Is not a homemaker. Yes. So njagadde tutunulemuko ku bimu ku byengenda okujjayo wano. Omukazi akyuse nnyo ku mukazi oli gwe twamanyanga. Oli eyatuulanga n'ayonsa paka myaka 2. Mukazi eyajjanga Mukyala Lufaafa eno mu kibuga temusibirabye. Naye omukazi eyagendanga ku ggaali omusajja n'abuuka ku kagaali n'akasimba awo n'akateeka ku sitaadi. Yes. Omukyala nga ya sitaadi. Yes. Kati omukazi najja omusajja bw'ajja n'asimba akagaali n'akateeka ku sitaadi. Nga kuliko ebintu byasibiddeko naddala ekifaananyi kyenyinza okuwa kyenjukira obulungi ennyama baagisibanga mu lulagala. Ennyama yedda tebaagisibanga mu kaveera yabanga mu lulagala. N'asibirako enkoba. Kati omukazi najja tamanyi nakakoba baakazingiddewa n'akanoonya. Make no mistake tayinza yadde kuddayo n'akola ensobi okugamba nti olukoba lunnemye ng'omukazi w'ennaku zino bw'ayinza okugamba nti olukoba lugaanye. Agamba, excuse me. I'm busy. Don't you see? I'm busy. Daddy, please help me. Kakati ne daddy no kitegeera naye nkugambye omukazi mu setting eyedda omusajja yavanga ku kagaali n'akalekaawo. Tajja kunnyonnyola tajja kwogera kigambo kyonna olina okugenda olaba enneetwaka y'olukoba nga bwe yatambudde undo it oggyemu ennyama ate careful kubanga neemala ekifi kibuukamu nekigwa nekiva ku lulagala oba olesa obuzibu. Kati omukazi oyo bw'atyo si bw'ali. Omukazi ow'ennaku zino gwe twogerako omusajja atuuka ewaka ku ssaawa 2 n'akuba eŋŋombe ne bamuggulira n'atuula ewaka for the next 2 hours. Eŋŋombe y'omukazi nayo neekola ki? Neevuga. Nga omusajja yasoose. Nga omukazi mu bbuutu
mulimu buli kintu yakiguze era ebimu babiddanamu omukazi yaguze n'omusajja yakoze yaguze kakati njala okuba ekifaananyi ekyo ng'omwana nga yaguze mwami bikogolo sometimes I'm being told currently butuza abakyala zizigiramu ebintu nga zijjudde mwami ayinza okujja nga yiye teriimu ngeye terinamu I'm getting such news in therapy rooms. True. Maybe we assume yaziwadde omukazi yaba akola shopping oba nga yaziwadde omukyala so kati bayingidde ewaka naye n'omwana apparently kuba ku bombi bano talina gwe yasiibye naye yasiibye na maid yasiibye ewaka kati strains zizino zeetaaga nnyo mugundi yange mu presentation muno nateekamu neŋŋamba nti if you will allow me kankasome nagamba nti zirina pull and tear especially for the middle class mother today producing strains that require great strength to endure. True. Awo okawo omusajja ajjukira much as awasiza omuwala ono from the middle class naye omusajja at the back of his mind akimanyi omukazi takusooka omusajja tasooka mukazi waka omukazi yatikkula omusajja naye kakati si bwe kiri kati njagadde njijeyo ebintu bino number 1 tulina kye tuyita the expanded wife role Mujyalufafa abantu abaze bagoberera program eno bajja kukkaanya nange nti approach yaffe mu program eno ndala mukko ku program zibatera okulaba ffe twagala okusima tetwagala nnyo just kuba superficial ku bintu twala tulaga abantu obuzibu buvaawa waliwo byotasobola kukyusa naye nga kasita obitegeera osobola okutandika okubyaddressinga in the best way possible so tulina naturally kye tuyita the expanded wife role kakati ka statement akamu akanyumira ennyo okwogera most mothers are wives kitegeeza a few mothers are not wives and they are mothers they are wives who are not mothers and the other way round kubanga buli bwetwogera ekigambo mother omwana ajja in picture tuli ffenna buli bwetwogera ekigambo husband omusajja husband ajja in picture naye statement eno lwaki ngamba nti most mothers are wives kitegeeza nti waliyo ba mothers nga aparentinga alina omwana naye nga talina musajja ekyo kirala baby mamas single mothers webale nebeerayo omukazi nga they are wives but they are not mothers nga tebanafuna zadde yes so the toll for a person the share of responsibility the strains that a mother who is a wife is going to have and go through ziri very different kati wano akazannyo we kakalubira tuteekeddwa okutuula tusooke tufumiitirizemu tugambe nti society kati gamba ng'eyaffe eya Uganda katyanga tufuna independence mu 1962 ebintu bingi bikyuse nnyo abakazi mu spaces ez'okukola baayikamu nga bangi currently I think they are outnumbering bazze bayikayo nga baki nga bangi kati ne bana abalala boyinza okugamba nti si ba ofiisi era akakazi akakuba amayinja akakazi akalima ennima y'ennaku zino si yakulima for survival kulya kunywa kubeerawo wabula alima nga ne fees azinoonya kyokka njagadde nkuggireyo mu setting gye tulimu ekyuse omukazi ono luli omukazi omulimu gwe ogw'amaanyi ennyo mukyalufafa sagala abantu beerabire gwabanga gumu ŋŋenda kuzaala nkakase n'omusajja nti nsobola okumukolako ng'omusajja n'okufumba nga gwe mulimu ogw'amaanyi kati olwaleero omukazi waali naye nga amidisiti okuba nti omwana amulera aparentinga n'okweraliikirira kwa fiizi kumuli ku mutwe n'okweraliikirira kw'emmere gye banaalya kumuli ku mutwe ennyumba and even if regardless of ne bwabanga she's a wife
That's what I'm saying. Yes. I'm actually saying that. Yes. Nti omukazi ono ali mu maka naye mu maka mwali alina kye tuyita expanded role. Kyobula banjita expanded. Yes. Yes. Duli role ye yali ntono. As long as omusajja wange ali satisfied. Yes. Yamanya we tunabeera. Abakulu bantegedde ne bwe sani parking. 2. As long as nsobola okukeera enkya n'ennyonja abaana b'omusajja era abaana bayitibwanga ba musajja. Today the narrative has changed. Omukazi agamba byonna bikole tojja kgenda n'abaana bange. Women have become more possessive of the children more than it has ever been. Kakati ekyo kitegeeza nti parenting eri maama ekimu ku byanafuwa ennyo omuntu byateekeddwa okusooka oku appreciatinga. Twanafuwa nnyo mu maama oli yennyini tetukyayinza kubeera naye. Mukyalo Fafa ngenda kugamba ekintu ky'otayagala kuwulira naye nga ge mazima. It's okay. Tokyayinza kubeera maama w'abaana bo kusinga maama wo eyakuzaala. Kituufu. Era tukola na research kulaba kunze ne maama wange ani asinze okubeera maama omulungi okusinga eri abaana be. Maama wo yakusinga dda kubanga chances nyingi. Bw'otunuulira abantu ab'emyaka gyaffe bamaama baffe. Okay, abamu baali balina nnyo emirimu egibatwala naye expanded role teyaliiwo. Yasanyusanga mwami we kufumba kamera abaana ne balya n'afuna n'akadde akabuulirira abaana mu mpisa. Mukyala Lufaafe Makerere gy'ogenda ogenda wakati mu bintu ebyenjawulo wazze n'ebizibu by'abaana walina kino bosi wo n'atuuka ku mulimu wuno simanya ate meeting kakati meeting za Zoom ezo eza Zoom ne Zoom nga byagala okuwulikika byebimu meeting ezo eza Zoom ozungire no weno meeting ovaamu eno kati buli muntu ayogera meeting Google Meet. Trust me Mukyala Lufaafe tosobola kufunira abaana bo buki obudde. Kati kyenjagadde abantu basooke bategeere nti environment yennyini eno yo yokka mu Lungereza nyinza okugamba eri toxic and so demanding. Exactly mu parenting. Oteekeddwa okusooka okugikkiriza kubanga tolina kyoyinza gikolera. Mukyala Fafa n'okeera enkya ne weeteekamu embeera egani kati asha kanzireyo mbeere kati ate your role as a wife egenda kubeera affected. Yes. Tekyali musajja ayagala mukazi nga ye ali awo talina kyakontributinga. Olaba obuzibu omukazi bwalimu bona akeera enkya Mukyala Fafa n'ogamba nti awo ofiisi yange Makerere kanjireke kantuule wansi ndabirira abaana. Omusajja ajja kuga nti owange muguno omulembe gw'abanno nga bakola what happened to you? I've seen it actually. One time buka yagamba mukyala we n'agamba bambi ng'ekibalwanya kiri ekikimu. Me, I want to stay home and nafumbira nga mayinti ngenda kulabirira abaana. Nannyonnyola bulungi omulenzi n'agamba nti me, I did not have that plan. I want to see my wife waking up, put on shoes, go work. Nakamufunira emirimu ebiri naye ng'agigaana. And that was the fight. So it's nze nalisinza na kumuwasa omukazi owa mentality ey'okukeera ewaka asiibewo ng'ayagala kukuza baana. Nkugambye mu context mwe tuli oyo nali ne love ne bwebezze nga ako kachipu nga sikamu. And I've seen about 2 cases. I think about. And do you know why? The context eyo gye natandikidde. The context has changed. Yes. Tetukyali luli omusajja wagendanga okuzaalibwa ng'ettaka lyolisikira nga deal. Yes. Yika 4 yika 3 kakati ife n'ebiryoko Misiri gya lumonde girioko, enkoko zirioko, bubuzi bulioko, amatamunywa bunywi, buli kintu nga weekiri. Kakati ffe ab'emirembe gino ove wakanga yadde tampeko y'ettaka nga gye bakimanga ewa Nanyonga. Naye ebiseera bya Nanyonga bijjukira. Mumbulireko bulungi Nanyonga yali akola bulungi. Abaagendanga e Masaka okukima ettaka Nanyonga yagambanga mbu ajjanjaba abantu. Era we nalabira obujega bwa bannayuganda. Bannayuganda tulekerawo obujega. Omukazi yafuna bufunyi y'ekirooto n'agamba abantu mbu ayina eddagala liwonya mukenenya. Ebiseera ebyo siriimu ng'asumbuwa abantu n'endwadde endala. Kati ye nategera nnyo balabe ekkubo oyo alabika yampitako. Yaniba yakuyitako. Naye kwegamba mbadde njijjayo ekifaananyi
nga ne yagenze ewanna nnyongo okujjayo tampeko y'ettaka akusinga. That's how our parents send us in the world. Tolina bw'ogenda kuŋŋamba mukyala Lufaafa nti mutandise obulamu at the age of 25, 26 for a man. For a lady about 21, 22 years. Oleeta omukazi expert w'okwoona ennyaanya. Kakati expanded wife role buli bolowooza bw'oti nti ngenda kufumbirwa ate nzaale obwongo bwo buteekeddwa okuba nga bukimanyi nti I must move in the two directions nga ncontributinga ku mirimu ne income y'ewaka ate nga ndabirira n'abaana nzaala ndi maama I am a mother and very good mother. Very good wife. Bajjajjaffe bo balinga batunuulidde wamu wano okusinga ennyo kuzaala okuza baana naye kati ebyemirimu oyala toyagala career must move with you and expanded wife role. Yes, that's not a very easy one. It's never easy. It's never. One of the things is that much as you're saying this should now be adopted. Obuzibu bwe tulina nti mentality at the back of the mind really kubanga otula n'omwana omuwala omuto n'agamba gayi omusajja tampawadde ku ssente so n'omubuuza nti like what makes you feel this person n'okubeerawo nga ye akuwa ssente agamba but that's what it's supposed to be kwa nalabanga mama wange nga taata amuwa ssente. And it's not even biblical. I wonder oba abantu bajjawo ebintu bino. It's not even biblical. Balina kati bw'osanga ng'oli alina mentality eyo the man is there to give kati awo wagenda kubeerawo obuzibu nga bw'ogamba ebyenfuna bizibu tuyinza okuba ffenna tufuluma ne tugenda ne tukola naye ng'omulimu gw'omwami maybe guleeta in less money then ogwoli nga guleeta mo ate ono afuna mo ng'ali more demanding nga expectinga munne akole ekigenze wala. So I think I like engeri gy'ogenda okireeta nti abantu balina okiteeka ku bwongo wano nti oyagala oba toyagala being a full time fledged worker ate also full time fledged mother. Kale era tugenda kuwumulamu katono tukomewo. Omulabi wa 3BN TV tovaawo. Tukulisaayo era mukuwumulako omulabi wa 3BN TV okola kirungi nnyo okwekumira ku TV eno era gyagalize n'abalala. Mwami Bikongolo mmanyi role ya maama oba y'omukyala I do not think nti eweddeyo nsuubira kubanga tugenze mu ka break nga tuli contentious issue nti the fact is ebintu byakyukamu ku mukyala oli owedda or 1960s and 70s and maybe 80s, a bit of 90s, 90s bali batandise kubeera so corporate. Ti yalinanga role emu nina okuzaala ne bwayafumbirwanga ngazaala abaana bangi. You know, it was like the most important role for a woman. Ne kati looks like omukyala nokuba with an expanded role. Mukyala, mama, ate full-time worker. Contribution ye nene nnyo ku maka. Simanyi tunalaba maaso awo kino kikosezza kitya abaana kubanga n'obufumbo obusinga bugwawo mangu kati kuba ne maama we talina budde bwa mwami. Abaami nabo oba balinga abaana nabo beetaaga lot of time batabawa time nabo sort of they lose the network. So those omukyala I tend to think okay the man has maybe tunalaba mu role y'abaami but I tend to think role y'omukyala eri quite so huge currently. But yes, you can go ahead tuongera okuyiga tulabe how can a young woman of today balance
life of being a mother, okubeera omukyala, okubeera a good worker. But you can bring it out again, yes. Mukyala Faafa olwalira abasajja nga ba Yakobo mu Bayibuli n'azuukira. Yes. Asooka n'aga nti ebya Leeya biri twali ku birala. Yes. Yawasa Leeya ne Rachel. Leeya ne Rachel. Ensi yaabwe yali ndala nnyo. Era ekyo kye njagala abantu bategeere. Abantu bakaluubirirwa nnyo amaka, family zikaluubiridde nnyo abantu. Kuba tebaanalyzinga contexts. Tebazaanalyzing ebintu. Abamu era ndaba n'ababuulizi b'enjiri ku bituuti okwo aleetayo samoni enkwate gye yawulira, n'atoolayo bannange mubeerenga Yakobo, simanyi akola bw'ati ne bw'ati, mubeerenga Leeya. Ntera nnyo okugamba abantu nti context ekyuse nnyo. Kati olw'okuba ekyuse nnyo ne parenting yennyini afuuse muzibu. And that's the point we are trying to say. Munotisi muno nagamba nti today's woman is quite likely to have achieved some success relative to her husband in the educational arena. Abakazi emabega wali gye tubadde babadde tebali nnyo mu kusoma. Naye olwaleero omukazi asomye, wawasa mukazi wo bulungi nnyo, amannya go g'omwami Lufaafa owasiza mukyala Lufaafa. Naye mukazi wono bwe wali omuwasa olaba yesu omwagala era omanyi nti n'okusoma asomye alina n'emirimu gye gy'akola. Naye ogenda okulaba nga yeeyongeddeko wuuyo kati agenze ku PhD. Ate omwami akyali ku bachelors. To make matters worse, ne koola ejja nga muli waka. Negamba halo nga n'okuwulira owulira nga naye n'amukubidde tamumanyi. Namugamba owange twabadde mu meeting California tugenda kubeerayo ne conference ya wiki 2 naye tubadde tulinayo meeting etegeka ebyo twakulowoozezzaako tukwereza ebintu ku email. Only that call begins to change. Ekyusa ebintu byewaka. Yes. Kati oyo omukazi afaanana bw'atyo ng'omulina education eno one abazadde abamuweerera baagala kumulaba nga she's achieving the best possible. Ekyo kimu. Number 2 yeye nyini ng'omuntu omukazi asomye tulina bw'omubeeza mu stories ebyo bya siba woobeerawo kakati tojja kuvaawo n'okumugamba oba ngende ali empowered. Sigamba nti takuwa kitiibwa naye mu society mwali mwawangaalira education egyamaze okwakivinga oyo ala toyagala maid alina okubeera wali. Kyovudde olaba si kirungi nnyo kati kunoonya ba failures kubaleeta nga ba maid kubeera waka. Failures in life omuntu obwa maid butuuse ku level nga tuteekeddwa kunoonya abantu nga basoma ne nursing. Or education. Nursing nga Nansi mulamba manyi balabirira omwana kuba ate kati kisoboka. Banansi bali eyo befulukuta baba wa mitwalo 25 3. Lwaki tumuwana awo asatu najjo bwa Nansi nabukola waka. Ategeera byate kubanga omukazi wa leero yala toyagala takyasobola takyalina budde bwa mwana nga bwe bwandibadde. Kakati kino kyenjagadde abantu bategeere nti ne bw'aba tasomye nnyo kugenda wala omukazi wa katale k'owino nga bwe mmanyi owino akeera saa 10 10 yes ayiseemu asobole okutuuka wali ng'ogenda okumusanga ku 2 emirimu egiba gyakoleddwa eno okuviira wakati w'essaawa 10 n'essaawa wanga kale nga 11 kitundu jibeera miyitirivu nnyo. Kakati 12 we zituukira ateekeddwa okuba asetinga agira kino kubanga byonna ebintu byabwe tebisulaawo babiteekawo buli kanaku ne babijjawo buli kanaku. Omukazi oyo mbuulira era ne kano njagala nkayiseewo takyayinza kuba na busobozi bugaba sex ng'omusajja wedda we yagabanga sex. Kati wano watusumbuwa era n'olaba abantu abasirusiru bano ababiri abali awo oba omusirusiru omu ku bano abali wano tamanyidde ddala kubanga ekiboozibozi kye balimu mu kkanisa babayigiriza omukazi teekeddwa okuba ng'obeererawo omusajja wo wayagalira bakola atya. Kakati ebyo si bwe biri. The context has changed. Omukazi abeera ku ngena nembalaba okwo ne bamuteeka waggulu ku matooke oba ku manda ng'emmaali yejja.
yasuza atunula agenda kusiiba atunula alina pressures z'abaana bano fees gwe mwennyini abasajja be bati ate abasajja ab'obwongo obwo abasajja abalina obwongo obujjudde sex in most cases babeera idle tebaba na budde nnyo tebakola kakati ya asiibyawo modde n'amaanyi alina mangi naye ono agenza okutuuka ewaka aliwo nawo akadde kokka kaasigazzaamu akatono bwe kati njagala wano notisi zange nakiteekamu asigazza kadde kakutunuulira mwana we amunansinge koko amwe koko kalaavulaavu ebya sekisi akyabijjukira naye ali mukuwa ku Sunday Monday muveeko Tuesday muveeko era kakati ne wenjogerera bino waliwo abanvuma balabira ddala ndi musiru balaba sitegeera naye kyekikubonyabonya nga bwonvuma busiru bwo bwe bukola butya bwe bukusumbuwa kati ekiddira ekivaamu ku mukazi ono nga yeetamwa amaka kubanga awulira prison emuyitiriddeko and yet if you are understanding kamutegeeza abasajja ebintu bingi bibakayanira bye baagala including sex byangu byakufuna bw'oteekawo environment ekwanguyiza okubifuna part of that environment is to be understanding. That's the word. Being understanding. Omanye abaana bano they're not going to be young all the time. As they grow and become more independent, you have this woman more to yourself. Meaning obudde agenda kuba kakati asigazza to divide this time between gwe n'omulimu. And that at least reduces. Oh no third party ono avuddewo. Yes. Kakati kyetaagisa omusajja alimuko ku magezi okumanya nti ebiseera bijja kukyuka ne mubeeraawo ebiseera binaagenda okukyuka nga mwadivosinga dda naye nga wakati wa omusajja n'omukazi what can explain divorce busiru butamanya nti ebintu bino byandibadde bibeerako a little bit of patience. Yes, ate nga bw'ogambye that background information nti a woman must simanyi nali manyi nti kabaka yatakubwa mugongo but I think even me tabakuba mugongo they must always be ready for sex when the man wants it. There is no excuse. I know. Abakyala tebalwala, abakyala tebakoowa. Thank God sirimu. Ndabanga those are myths. Sirimu basajja aba basirusiru. Kubanga nabayo mujjalu fafa lwaki tuyambe nnyo abantu baffe. Omukazi afaanana bw'atyo. Nze oba ezo ze bayite entondo. Kyovudola babawa babawa nga bamala gejjako. Just for to granted fulfill. Anti kyoyagala. Naye kankutegeeze Katonda yatonda omukazi bagamba nti omukazi agenda okunoba bw'aba anoba mu January ono nga gwako 2025 aba yanoba emyaka ng'etaano emabega ajja asiba nagagono omwaka ng'okutuddeko Katonda yatonda abakazi abo bagezi mutandika okwekyankalanya abaana nga last born wine emyaka 7 kati nagamba by all means nja kunoba wano naye ng'omwana amaze kutuula P7 saala kutaataganya mwana nagira bwati ne babeerawo bye babaddewo gwe nobeera ku kitanda ky'abasiru zimanyi sexy nzajja wabulikanako musajja aliabulikanako kituufu paka bwatuuka ekiseera ne yeetamwa nolwekyo n'ebibuuziboozi ebyo oluusi bye tubeerabeeramu omusajja ow'amaanyi ffe twali tukyali bato abavubuka babeeranga n'ebibooziboozi bisimanyi ziruutu shawe ziba tezibwe kati manyi tujja kutuukawo tuliyigiriza abantu. Sex is not about how often you must have it. Never. Bantu abalimu amagezi it's about okulaba nga mu ababiri mukkanyiza ku kimuteekeddwa okubanga mufuna naye ng'ate buli omu akifunamu. Not one-sided. The moment sex watandika okufuuka nti ngiteko omusajja. So it's about the man. It's about the two. It's about okuba one nyina obudde bwakyo naye omukazi asobola okukolera ebyo ye mukazi gwe baalekisa ewaka ng'aboobedde fiizi z'abaana be bazimuwa tuli ffenna bulungi nnyo ennyama emusangaawo ensawo y'amanda bakuba simu renti tasasula naye omukazi asasula renti omukazi agula emmere tolina right musajja gwe wherever you are kudimandinga sex ekyo wali kizzemu ng'otunudde mu kamera enjagala nnyo bakirabe kubanga eriso Katonda yampa ttono singa yampadde ne nandirikanudde n'olikanula ekyo kikulu nnyo yange ne bwe ndikanula lisigala ttono
naye njagala abasajja basooke bakitegeere nti awo amaka gamwe goononekedde kubanga by instinct omukazi Katonda yamutonda nga bw'azaala bw'ati omwana ateekeddwa okuba nga afaayo ebirala byonna bibanga ebyagala okushatinga down asobole okukuza omwana ono by instinct. And maybe God did it for a reason. Exactly. Imagine singa very good reason, by the way. Yes. Omusajja era ne boolaba mu bisolo lwakuba nti ffe tusuubira nti ate omusajja yandye reasonings okusinga ebisolo. Ensolo esobola okutandika okugoba enkazi wano ng'egigoba naye ng'ate egiresawo obwana n'obwana ne babulinnya kubanga ye ensolo obwongo bwayo bugitegeeza. At least yekola instinct. Sex is kakati abasajja be tugenze tusomesa kati nga gwe tukusomeseza. There is more to life than just sex. Ekyo kimu. There is more to life than just okulabirira. Kazi n'atandika okubeera mu bunkenke obwo. No wonder mjalufaafa. Tulabye cases ezimu embi ziri nasty. Yes. To the extent nti omukazi atereka omusajja n'amwesasuza mu bukadde. Omanyi tujja kukirabako gye bujje. Tuyina power shift. Yes. Bwe muba families zikyatandika mu formative stages of families. Amaanyi gali nnyo ku sayidi y'omusajja. Ennyumba gwe wagizimba. Obwana buno bukutya. Olina ekirevu. So you have all the power. Buli ekikuliko kitiiso. Olina ekirevu, olina eddoboozi eriri deep and all that. Naye kaakati kasita abaana naddala abasajja munda bambabuulira bamwagala emirembe. Kasita abaana bayingira emyaka 17 ng'ate olinamuko ku nnume ku balenzi 17, 18, 20. How you handle omukazi oyo, be very careful kubanga bajja ne bakola ekitolebe bati gwe nofuuka stranger mu makaago. Actually neighbor wange abaana bamugamba nti daddy bampita conflicts nga zescalating zigenze nnyo naye abaana nga mulenzi yakola bw'ati era gabonda byembadde nkikoze ng'asengeka bulungi bigambo nti daddy tetwagala kukalubiriza ffe wano olabika gw'olina obuzibu ffe maama tukwatagana bulungi naye tetulina buzibu lwaki gwe mu baana bonna amini mu ffenna wano gwe werumaluma ne maama ffe tuleke wano gwe genda tubuulire gy'onaaba ogenze musajja n'ayimirira n'agamba ogambye eki mu nju yange n'agalula bw'ati omukono mwana kyavaamu nti ate daddy tokikola kubanga tojja kuleeta ekyakyo takola ki nga ndaba nali mu ddiiro nga ndaba tebanyumiza binyumize kakati omusajja bwe twali tumukumaakuma n'okumuyamba bino bigambo bye nakozesa statement ne mugamba nga tuli babiri ne mugamba power dynamics zidictating nti abaana be bagenda bakula obuyinza bujja nnyo ewa maama kubanga erimu cases beegatta bati omwana omulenzi akusange ng'ogalulidde maama we oluyi akusange ng'omukutte eno mu buto okwata ettaayi ne kakaaba naye kaakati akusinga mu maso era bw'abanga mwana wa mpisa nga baamukuza bulungi you can only survive ngaze nakusindika eri n'atakukuba ekyetere n'akisindika eri n'aleka maama we kakati tuyigiriza kuuma mirembe emirembe eno ng'okyali muto ne bayibuli kyetuyigiriza kakkana ekikufuula omusajja si maanyi si kuboggola si kujooga kikufuula omusajja kumanya position yo n'omukazi n'omulekera position Mwami Bikongolo ogenza okumaliriza ne topics eziri so hot naye kansubire nti mulamwa oguddako ojja kumaliriza ebintu ebyo era nsaba omuliza waffe owumbewumbewo just obugambo bwagenda nabo mu programu eno. Maama akyuse nnyo maama omukazi w'akakyo kano ne maama bwe wabadde nnyo pointi yaffe mu programu eno bakyuse nnyo si yoyo owedda kakati era ne buulaba onvuma kubanga bino olwaleero byenjogedde mmanyi bibadde abamu mu nvuma onvuma kubanga olwanyisa reality the reality is omukazi takyayinza kubeera kyekimu sooka omutunulire osooka okkirize nti akyuse kooli omukazi yabeerangawo owedde owa African Traditional Society kasita onakkiriza ekyo n'okyacceptinga mujja kunoonya abazungu bakiyita middle ground obufumbo bwonna obubeerawo kati bukyatambulira ku extreme grounds butambulira ku kunoonya middle ground. Mwami Bikongolo weebale nnyo era omuwuliza waffe omulabi waffe ndooza olina kyoyizeemu enkuza y'abaana
otegedde nti role ya maama omukyala erina kinene nnyo kyegenda okuaffectinga ku nkuza y'omwana wadde nga tetunatandika ne roles endala naye olabidde dda nti neya maama ekyalina bingi nnyo ebyokuyiga naye tunalaba mulundi oguddako oba tunamalirizeeyo oba ne tutandika butandisi ekipya naye webale kubeera mulabi mulungi mukama abawo omukisa katusabe. Mukama tukwebaza nnyo olw'okuyiga kwe tuyize olwaleero kwegamba omulimu gwa bamaama mu kuyamba mu kukuza abaana. Tusaba omulabi owa 3ABN TV abeeremu nekyayiga ekiyinza okumuyamba okukuza abaana obulungi kubanga abaana bwe bakula bulungi tubeera n'omulembe omulungi tubeera n'eggwanga eddungi. Bino byonna tubisabye okuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu